ene wamwe waggulu gye muli bitambula bulungi oba muyinamu obukuubagano? Ebintu byonna ebiseera ebisinga nja kugamba nti nno tebibulamu, naye ngaffe abantu naye Katonda yatonda omuntu ng'omuntu y'omuntu asobola okukera ku makya ng'ali bulungi olweggulo n'aba bubi. So ate yatonda omuntu ng'asobya ate n'amala neyeenenya. Sijja gamba nti uyamu ffenna tuli bulungi nnyo oba tuli bubi, naye okutwaliza ewamu we are okay, kintu kitambula. Enkolagana yammwe n'abazannyi ye ate eyimiridde etya? Kuba kati mmwe muli eno mwe ba top boss, kakati relationship yammwe n'abazannyi eri etya? Babatya? Mukolagana nabo, are they your friends oba bakolaga nti ate munaye naakola ki? Nze ndi eno wansi nina okukola director kyaŋŋambye ndi mu kibiina neetaaga akasente siina kyakkola. What is your relationship n'abazannyi abo mukola nabo? Ebiseera ebisinga okuba director omulungi oba omuntu yenna akulembera, bw'okulembera osooka bafuula mikwano gyo, kuba wafuula mikwano gyo osobola okumanya obuzibu obumuluma, osobola okumanya ki kyayagala ne kyatayagala. Kuba betukulembera abantu bakulu beetegeera, some are above 18 and some are below 18. Naye ensangi zino bagamba omuntu akuze amalina kubaako awezezza emyaka 18, naye osanga omwana omuto gw'ogenda okuzannyisa omwana wa myaka 7 naye nga tojja kgenda gombogolerwa kuba oli muntu mukulu. No, olina osooka omubriefendinga n'omanya ki kyayagala ne kyatayagala. So bw'okulako omuntu oyo omukwano n'amanya nti nno toli muntu nnyo ali hash, so asobola okweyabiza n'agamba munnaye director kyonna ekino bwe kiti director munnaye ensonga alina ABCD. Ekyo kiyamba omuzannyi we okubanga akolera ekintu ky'oyagala naye nga taliimu kwetiitirira, kuba ne wanaaba alina obuzibu asobola okukugamba. Naye bw'obanga buli kaseera oli mukambwe gojja oboggola buboggozi, nze mbagenda njagala mukole kyo temwagala muve wano, oba mukole kino oyinganga aboggola oboggozi, n'omwana gw'okozesa ajja atandika okugamba nedda enkya sidda. Kuba mbutuufu olabaffe twakatandika omuzannyi gwenzanyisa simusasula, ava ewuwe najja n'alekawo emirimu gy'akola kuba alwanirira kitone kye. Kati azze aleseewo ebintu bye ataddemu transport, ogenda kukola ki ekigenda omwagaza ekintu ekyo? Kuba yakuwulidde nti Hassan mumanyi nenze nga muna nzanya ka film walize n'otweyungako tiye ngenda kujja nujja n'omuwulya nti tetusasula naye muno twakaka registration katuyambako okukola kino ekino, ozza omutadde naye otandisa omukyunga omumanyiira omuvuma okola kino ekiri, agenda nkagamba wano sikola ki so nsaanidde okuba. So ekyo kiyamba nnyo omuzannyi we okuba ng'akola ki akwesiga era ng'akuteekamu ekitiibwa. Kuba nze kimmanyi bw'ompa ekitiibwa nange nja kukola ki nja kikuwa, bw'otakimpa sisobola kikola ki sisobola kikuwa. So n'ekirala ekyo kankireke muzannyeko skiti nga zirimuko ku maziga? Tuzizannyeko. Waliyo skiti eriyo tugiyita house girl. Mukulu Hassan yagizannya yali house girl naye nga yalimu ku maziga mukama wange. Olwani yali akaba house girl? Yes, house girl. Yali achunyizibwa. Yes, mukulu oyo yali amuyisa bubi ate era ne kimalirizanga n'omukulu oyo naye akaabye ku maziga. Olw'okujjayo kiri omulamwa gwaffe gwe twali tutambuza ogwa nantabulirirwa. Ebintu bino ebyokaaba amaziga bikolebwa mu rehearsals. Lwaki up to now omuntu agamba nti olw'okuba kino muzannya kizannye tosobola kukaaba bya ddala? Batugamba mukozesa butungulu, mukozesa kyapambalaasi n'ebiringa ebyo. Era nga bwe bakugambye nti film eri next to reality, meaning tukolera ddala ebyo ebintu ebiriyo. Omuntu akaabira ddala amaziga eri twavaayo ebintu bigenze bikyuka.
omuntu wakatungulu okimanyi nti omulaba omutegeera ndabulabi maziga ogenda olanga eriiso litemereza tateredde okitegeera kakati tulina rehearsals zetukola omuntu n'amanya ayinza leeta atya amaziga ffenna abantu twali tuyiseeko mu nnaku kitegeera ffenna tulina okusoomoozebwa ku tuyiseemu tugambiddwa ku bigambo naye nga bw'obifumiitirizaako bw'obirowoozaako you can cry bye bintu ebimu bye tukozesa omuntu n'afulumya ezziga nga livuubidde ddala ku ntobo y'omutima gwe awo nno nyinza okikola mu rehearsal naye wali kamera bw'ebeerawo nga ndabanga ekiyinza okunzibuwalira at that moment okujjukira kiri kindeeta amaziga anti kakati lwaki oyanguyira okuleeta amaziga mu kamera nga wakoze rehearsal nti wabaawo embeera eyekusindiikiriza okuleeta amaziga omuntu omu ayinza okukuboggolera omuntu omu ayinza okukuba oluyi omuntu omu ayinza okukulangira kakati tooni eyo gyakozesa nga akulangira n'ofumiitirizaamu kweyembeera ng'oluusi wali ogibaddeko mukwano gwo yali agiyiseemu actually tosobola butaleeta maziga kati kiba kizibu okugamba nti ndi mu kamera amaziga gabuze ebeera mbeera eyo omuntu nakambuwalira gwe kati eddoboozi eryo eddene lyakozesa omubiri gwennyini gwesika n'oyingira karakita eyo ey'ennaku then n'ofumiitiriza kiri n'oba ng'osobola oleeta amaziga singa mbeera mu action wano mu kamera ekyaddala nengezaako ekintu ekyo ky'oŋŋambye ne kigaana amaziga ne gagaana okuvaayo kyokka nga nina okuzannya paati eyo eggwe ombogolera oyinza kukozesa bukodyo ki okulaba nga ngaleeta kuba ekyamazima nyinza okuba nga nkyefubyeko naye emotionally ne kigaana okuvaayo nga kiganye kakati kyenyinza okugamba nti era ne bonaagenda n'olaba interview z'abasajja bano ab'amaanyi abali mu movie industry nga bwe twakugambye nti omuntu asooka kukola rehearsal osooka kukola practice y'ekyo ekintu ogenda otuuka mu kamera nga osobola okukikola kakati tuyinza okwekanga ekarakita eriwo ye muntu gwe tulina bambi abantu bano abakulu tebaagala nnyo bavuma tebaagala nnyo kuba andamaininga mu lujjudde abadirekita abamu nno bamanyi n'okkuba bwali ku seeti kwennyini jjukira ataddemu sente ataddemu obudde kakati director kyava akuddamu laba omusajja omukulu ono laba ekikazi kino ekitalina magezi bambi ate naabijjayo oluusi na accidentally ng'avuddeko olw'obusungu ekintu okizeemu kati agenda okuwalabula abantu n'onyiga oluusi abantu abakulu b'omuvuma naddala abakyala olunyiga ng'aziga kati ogenda olaba kati director oluusi akkubye nga totegedde jjukira mu lihaso tuyinza okukola lihaso ne tuzimalako nga sikkubye ku luyi naye wali mu kamera n'endukkuba olwaddala toyinza butayingira karakita kuba ovaako tugeze twatuuse mu karakita yakwekwata ttaayi nekkuba ekikondo oyinza obutanziriza nontunuulira butunuulizibwe nti olw'okuba mu lihaso sakkubye ekikonde kakati tujjayo obukodyo bwe butyo omuntu okuba nga atuwa ekyo ofuba okulabanga ezziga livaayo bw'eba nnaku ebeera ennaku kubanga bwe kigaana akantu akatono nnyo abantu baagala nnyo ebyo ebintu kuba biri emotional actually oyinza okukola firimu namba naye ng'omuntu yayagaddemu oli eyakaabye wali we baamukubidde kati bambi ng'alina naye gwajjukira eyayita mu nnaku eyo naawulira nga era ng'akugamba nze nayagadde oli eyakaabye tombuulira muzannyi yenna mulala naafuuka main character we naye ng'ate gwe si gwe wateekawo nga main character kati ofuba okulaba director ng'ekyo ky'oyagala omuzannyi akikola wakaaba nzibwaki ndowooza nti si bya ddala nakaaba seo nakaaba oluvannyuma lw'okucunya omukozi ate gwe ki ekikaabya oluvannyuma nanti omukozi ono omulaba nali waka nga ndi mwana wa mugagga kati bazadde bange bagenze baleseewo omukozi bamugambye ampe buli kimu
kati nganze ng'omanyi nti abaana bagagga basinga tebagambwako bo bamanyi nti abakozi abanga like slave abanga mbwa kati ze nakomanga wewaka ne musanga muga jangu nzijemu engatto ndeetere ebyokunywa bwe kagana nga nkuba kati nali ndi used nti buli wakajja nkagamba ekyokola tekakikola nga mputtula kagamba kino nga nkuba kati ekyandeetera okukaaba bukolo we nakomawo nali nsiibye wewaka bazadde wange tebaliiwo nze nga nvaayo nkagamba njagala mmere mbwe mmere tennaba kujja kagamba essaawa zino sinnalya ntandika omumukuba mu kumukuba ekyavaamu omwana w'abandi n'akola ki n'azirika mu kuzirika n'abanga afudde kati ekyandeetera okukaaba natya ekintu kye nnaba kuba namunyeenyanga omukono gyengusa gye kulaga lali kati ng'omwana nali simanyi nti bakebera entunnunsi naye saa nazijjukira nti manyi okutya okwali awo okubaga otosobola kugamba nti obadde n'omuntu ndi naye wano ngenda okukunyenyako bwe nti tokyalimu kukwata omukono oguzza eri almost kubanga ogentandika okulya nga otandise okutya ate in the incident that bazadde wange ne bakomawo bagenda okutuuka ate ne mukwano wange yali aŋŋamba munnaye toddamu tulugunya muwala w'abandi naye aba muntu nga ggwe naye n'atuuka n'agamba agenze ku poliisi kati nateekamu ekya poliisi okujja okunkwata okunsiba bazadde bange bayinza okujja okusazibwa amannya ekyana kye balina tekiyina mpisa netya mu kutya okungi nentandika okufuna fiya nti bagenda kunsiba bazadde bange bayinza obbasiba nentandika okuleeta amaziga kale embeera eyo ekintu ekyo ekyokuleeta amaziga sometimes nze nakiyitamuko kuba nabeerako kewantu ngawo omukozi embeera gye yayitamu nange nabeerako nayitakoko ku mbeera yennaku bonooba onooleeta amaziga nooba otuuse kuba paati oba ogimanyi gyogenda okuzannya naye oba onaatera otuuka oba otandise ogenda okiyingira omanya kati essaawa zino kamera kyeyagala tears and when you talk about tears nze mbeera ntandise muli okiwulira kuba I got enough training okukola those tears sometimes ne oba tolowoozeza nnyo ku kintu ekyo tulina ekintu kye traininga nti oba onooleeta amaziga you pump omukka mundaawo nontandika okusika pressure bw'onaatandika okupika omukka ogenda otandika okuwulira ng'okolaki nga ne eyes gatandisa okuwoomerera nga amaziga gatandisa okukola kyokujja so tukitendeka abaana netumugamba oba ekyo kikolemye lowooza something tolina muntu tofiirwangako oyinza okuba wafiirwako maamawo ngaoli omwagala nnyo when you remember your mom almost in the tears oyinza okusaka ne bamusangawo ng'atudde bw'ati nogenda omusanga nga amaziga gakulukuta n'omuuza okaabiraki ngaba director olowoozamu nti waliwo abantu abamu ng'amaziga gaabwe gali kumpi then wabaawo n'abamu nga tuli bakalu nga nafiirwako naye ssebo ng'eriiso kalu kyo kituufu nnyo era osobola bwe muba mu kasiti osobola okwidentifyinga nti gundi ne gundi amaziga gaabwe gali kumpi naye osobola obbawula nti ono agage gali kumpi era bwe kiba bwe kityo bw'obanga olinamu karakita ez'amaziga n'oziwaabo kati kankulage oba osomesa omwana omwagazisa ekintu buli wanaalaba nti paati eyo eselectinga eweebwoli naye agenda ntandika okukirwanirira for example ninamu omuzannyi bamuyita Semaganda Mike yali taleeta ziga nga ne bwabeerawo mugamba leeta amaziga gaganye hiso kalu ne mugamba Semaganda kola training oyita amaziga ne essaawa zino Semaganda omuyingiza mu kino mugamba njagala zanya paati gyogenda okuzanya ngondeetera eziga n'agiyingira kuba muli yasooka n'agamba nedda buli bazanya oli yagenda okizanya twagala paati y'amaziga bateekawo oli noleeta paati y'amaziga oli yagizanya ekitegeeza namugenda ne mulaba nti olwomu paati tuzizanya n'osanga nga muntu omu yekka yazizanya lwaki tubuliddwa kuba ogenda gwe wennakuteekawo ogenda kwonoona ekintu kyange njagala ziga ogenda kuddawo nduyise kitegeeza nja kukuleka emabega otandika okulwana nawe okole ki nga wemba nkasitinga ngamba aha kati musuuza adaadi oleese eziga wabula kati gwe ngenda okuzza kwene pati nga ndaba osobola okikola
ko tuddamu training tuka training zeze emirundi egiwera so akujja leero ne ngamba leero nkoze ka training ante let us jump into shooting byekola mbasi bitegeera. But talking about tears, okizigana nange nti waliwo kye tuyita tears of joy. Era amaziga gano osobola okugawula aga tears of joy ne tears of sorrow. Gaawukanira ddala kuba oba oyagalagalibwa anti kati kisinziira Manze oyinza okuntuma amaziga nenkuwaga tears of joy. Bwe kikulu oyagala maziga. No kati neera bw'obanga nawandiise omuwandiisi yawandiise nti ono omuwala abadde alina ekintu kyalindirira mu bulamu bwe baawa okukimuwa nga takimuwanga naye nga agamba nga nyumoza banne kati ndeesoose nga kangeze nti ndi mukyala nga naawe oli mukwano nga mukyala nga nkunyumiza ne bannaaye muba mwesiimye nze bange tankubangako ku mpeta naye mbutuufu nankuba empeta bannange simanyi nakumanya kati laba incidentally eyo ne bukya buki baawe najja n'amugamba omanyi I'm going to propose to you. So tuba tukusa tuba tulina okulaba face gy'olaga the reaction gy'okoze kuba asooka neyeewuunya mu kwewuunya mu kifo ky'okusanyuka n'aleeta tears ezo tuyita tears of joy kuba nti laki zizze lwa incident y'ekyo ekintu ekibaddewo kuba tali takisuubira kiyinza okuba kati ate toyinza kujja kuba amaziga g'ennaku galaga ne feesi eraga tojja kujja oŋŋambe toyose tears of joy nga nzooletedde mu nnaku feesi ennaku eraga nti emba ŋŋambye tufiiriddwa oba olina okulaga nti butuufu nguliddwako ekifo ky'okufiirwa n'amaziga goyeta galaga n'omulanga gw'okuba gulaga toyinza kujja ngamba nti nfunye tears of joy woowe njeboze efudde bagamba ono musiru so olina okwetawo ekyenjawulo kuba kati bagamba kikyavudde ono so tears of joy sometimes n'abamu ogenda okulaba talekanye kimususseeko mukumusukkako ogenda okulaba nga gazze ate ne almost tears of joy ziggwawo mangu ne tears of sorrows zirwawoko kyekyo kamawa omwaka 2023 katuyinza okugaa nti tutambuddeko nga kwota ng'oggyeko nga Hassan bwe yatugambye nti mugenda kushutingayo movie abantu bonna gye balina okuba nga balindirira ki ekirala omwaka guno abawagizi bammwe kiba basuubira omwaka guno nga bwe nkugambye nti omwaka oguwedde tetwafulumya movie twali mbu skit ne tusalawo abawagizi baffe tubanoonyeeko abo basobola otulaba maaso ku maaso naye twazanya omulundi gumu omwaka guno twandyagadde tubongerere ddala zi stage play kwe tugatta neyo movie yesebo bye tulina mu program nti omwaka guno twagala twongere ku mutindo gwa stage plays ze tuzanya if possible tusobola n'okuwandiika ku mizannyo egiyigiriza abaana baffe mu masomero ne tutuukayo kuba bo tebafuna kadde bw'aba takafunye mu holiday ate ne holiday olumu zibeera nnyimpi olugira bitabo ku ssomero kale ne tusalawo nabo tusobola obbasanga ku ssomero yennyini gye babeera gye bawangaalira naye ne tubazanyira ku mizannyo katonda bw'anaaba atusobozesezza naye nga tulina stage plays tugenda zongerako ne feature movie eyo sebo ku social media ng'oggyeko YouTube baba followinga bati tuli ku TikTok waliyo waka waffe ku Facebook gyali naye waliyo waka waffe ndowooza ze media zetulinawo ne YouTube kati enamba bazituwadde dda musobola okubanoonyako ndabyeko ku bye bakoze waka waabwe mulungi naawe ogendayo ku YouTube wagambye eriki
GME Films Production. Yeah, subscribe Finest. ate scrolling wansi waka waabwe ojja kubanga skiti zonna oziraba bulungi nnyo nkakasa zijja kunyumira ate gwajja okuba omu kuba n'abasaba akalala kaliwa era complaining ennyo buli wabaayo lubalwawo kukola ki okufulumyayo akalala ke bateekayo. Kale njala tusiibule naye Hassan oli mufumbo. Ni mufumbo atali wampeta. Nina abaana babiri. Nina omulenzi n'omuwala. Ng'omulenzi ye Imran Ayani Wanji, ng'omuwala ye Ikmat Ayani Businje. Nga be baana abange be nnina n'omukyalo ogwo omu bw'ati. Mwagala mboga kankubula eddiini eyaffe etugamba abakazi bana naye bayogera eky'abakazi bana ng'olina obusobozi togenda kumanyira mwana wa munno ojja omuzannyireko nga tojja sobola muwa busobozi ate eddiini egamba abakazi abo olina okubawa kyenkanyi tokoma kubanga olina obusobozi naye nga n'obusobozi obwo obugabanya kyenkanyi. So mbasaba basiramu nze nkyasobola omu sinna kugamba nti nasiina na kirowoozo kyagattako babiri eyo suna ya nabbi eyinza okunnemerera omwakumala nesaawa zina apparent abimala sinna olowooza gattako mulala. Kyembasaba omuntu alina obusobozi nga mu ddiini nga bweragira ng'osobola obutuukiriza kikole naye oba tolina busobozi tokola musango eri Katonda kubanga ogenda kuwa oli ekintu ate olema oli okimuwa okituukiriza oli asigale ng'atoma mu maaso ga Katonda oba osigala ofuna ki omusango. So nze mbasaba mukole ekintu ekituufu mulekerawo okuzanyira ku baana b'abannammwe nga tojja kusobola mulabirira. Ogenda kugamba nti omutaddeko omuzalemu abaana tojja sobola baweerera abaana oweerera bwoli mukazi mukulu oba mukazi mukulu omulekera abaana ante oweerera boono beera kwomu gonoosobola okulabirira mulekerawo okuzanyira ku baana b'abannammwe. Okusiiba nsiiba mukama wange nsiiba ye kituufu essaawa ekyokuwoowa sinnafuna busobozi naye eddiini neera njigoberera amateeka gaayo bwe ntuuka mu kisiibo amazima ga Katonda byebyo naye munaye twawule paka wetunamala otuukiriza munaye bino ebintu si byangu. Abazadde bamwe batulemesa okutuukiriza ebintu ebyo. Abazadde baffe naye mbagamba obukakulizo bwammwe muli bungi mulekendeeza obukakulizo kubanga omwana wo bamukuza nange bankuza kubanga muwala wo senga saasobola kubeera naye nembeera naye ebbanga lyembadde naye wandyagadde azaalire ku luggya nange bankuza ne kati amutwale bw'aba asazeewo kuba kankubuulire abazadde ate balina endowooza embi bwe basiimira abaana gwe noba onoogamba nti musiimidde omusajja nga ye mutima gwe taliimu ne bwankubadde nti Hassan muwa 2-3-5 ng'alaba Hassan gwe ayinamu emirembe ne bw'onoomuwa ayina miliyoni agannya bajja kunobayo kuba si gwafiiringa ekintu ky'omukwana abazadde mulekeraawo okukaka nti omwana gw'oleese simwagala nze njagala musajja yeevuga njagala omusajja yazimba n'oyo ayazimba alina gye yasooka okuyita naffe mutuleke tusooke twezimbe tulyoke tutuuke bwa gye tukolaga tujja kubaleetera ebintu naye ogenda n'ogamba omuzadde nti nzijja kukyala waka ayina kaki ayagala bintu kuddugaza lujja
so chova banjagala katoni ko munyo kabanza njagala nnyo abayindi naffe tubegana tufuukeko nga abayindi abayindi ante be bakwasa abasajja naffe omukyala bebaleeta ebintu omusajja nabo bakiyeta kubaga nange taata yankuza nansomesa nandabira kuva buto noono omwana naye bamukuza bamula lwaki abawala babasoosowaza nnyo fe abalenzi batatusoosowaza nnyo sijja kgendayo akatalekeka kano nedde si kalowoozo waliwo omuntu bulijjo nfunye omukisa guno naye wanaaba akawulidde mutuufu munoonya banange teyambulako muyimbi nedda siri kubanoonya muyimbi bambi muyimbi wange nnyo naye simanyi butya wensobola mumutuukako kuba omutuukako si kyangu wabaawo bano we bati tosobola mutuukirira naye Spice Diana munoonya wakiri ajazanyekokko mu kibiina kyaffe ekya GME Spice Diana munoonya Spice Diana kankubuulire kyebye nakalaba ku Spice Diana muntu wa mutima mulungi muntu ayagaliza so sisuubira nti Spice Diana anajja nangamba sooka mpe $5,000,000 nze kenzijeewo no nkimanyi kitasobola kikola kubyendabyeko ne byakola kuba mufollowinga nnyo ebintu byakola so Spice Diana nateekako ne comment ku bintu byo Spice Diana nkunoonye namba yange nagiteekako nkunoonya njagala nange ojjeko mu GME wakiri ne bono tukayo ekigere ne Masaka nti naffe gye tuli nkunoonya Spice Diana ndi faani wennyo olaba mu bayimbi bonna gonokoddeyo kitegeeza nanti munnayo omukyalo oyo ampadde nnyo inspiration kuva bwe yatandikira okuyimba entandika okubanga mufoyo kuba waliwo abantu abatandikira wansi so kyemanya alina bingi nnyo byasobola otugattako n'okutubuulirira ngaffe abaana abatandise okuvaayo kuba nze kyemmanyi yalemerako otunuulira vidiyo zasooka okufuluma natandika ne bamuvuma nti yafuna saate biki ebyo naye yalaba ng'alemerako kitegeeza nti alina ambition ye so bw'atukako mu GME kyemanya affe asobola okuwa inspiration abaana baffe lume kuggwamu maanyi omukyalo oyo w'amaanyi munoonya waba awulidde akantu kano Spice Diana nkunoonya tusiibulire ddala sigenda kuddawo balinaye yanziza nnyo fake media okufuna omukisa guno okujja okutukyazaako banaye mbasaba mu following YouTube channel yaffe mutwagale tulina ebirungi bingi mutwagale mutufollowing naffe tujja bbawo ebirungi nsigadde nze Kawes Hassan Muhammad tumusiime nzize wuwo yesebo oteekwa kuba toli mufumbo kikulabika lwaki ndabika obutamufumbo abalabi mu comment section awo bajja kuŋŋamba sebo munnange ndi mufumbo era abaana gye bali n'omukyala bameka tebabala abaana mu Buganda omusajja tebamubalira baana omukyala mutumidde nnyo sobola mwatuukiriza amannya abayaye bangi nedda sebo abayaye bangi owo tayinza kukuswaza era naye ajja kuddeeyo yeeraba avimbe si kunswaza naye ng'omuntu saagala nnyo teeka famire yange ku social media kyeyo ensonga lwaki saagala boogerako nnyo naye nga gyali omukyala n'abaana yesebo lwaki ekintu ky'okwana kino tukiraba nnyo mu bibiina badirekita bakwana abazannyi akantu ako katutangaaze mufakinabaa kuba nti advantage olw'okuba nti nga bwe nagambye wali nti ebitonde ebikyala bingi nnyo mu bibiina bino okwana lwaki kusukka ye ate bannange singa wabaawo sinaariyo omuzannyi nga yali akwana muzannyi munne n'abaana akitegeera oba ggwe
director n'okitegeera nti omuwala gw'okwana omuzannyi gundi yamukwanako oyinza okundabira. Ekibuuzo ky'obuuza nno kizito si kyangu kudda mu mangu ago. Lwansonga mujemu tolina nawe okyewakalira nti mujemu temuli kukwana weekuli mpozi mukoze bukozi measures okulaba nga mukukendeeza. Ekyo kituufu. Ebibiina byonna si GM yokka oba si bya firimu byokka, kabeera ebyobwegasi naye nga birimu ekitonde ekikazi n'ekikyala. Okwo kusomozebwa kw'amaanyi ate ebimu noosa nti bigudde lwakuba ekyo kintu. Sijja kwogerera balala kuba bino ebintu birimu feeling, buli omu yamanye empulira gy'abaawulidde ku muntu. Naye ebiseera ebisinga batwadvisinga nnyo abantu betutuukirira. Manye omuntu oba wakayingira ekintu okola nnyo ku research mungi, kati batubriefinga nnyo ate naffe ebibiina ebimu bye tuyiseemu nti kasita okulembeza kintu relationship ekibiina kigenda ggwa. Lwaki? Nti director essaawa egenda tuuka omwana omulenzi tumutaddewo agenda zanya n'omwana omuwala, kati olw'okuba nti kasiini tukataddewo bambi kalimu okubeerako mbuliri oba okwehaginga ebintu ng'ebyo ka moment k'omukwana akatonotono. Wesa nti director nyinza okumera akasajja akutte munnange ku ttama. Okitegeera? Kati newesanga nti okwo kusomozebwa kunene nosa nti oba director okimanyi nti bazanya kizanye. Bazanya kizanye naye zijjirawa nkugambye mu kintu kye bazanya obuzanyo. Sijja kwogerera abantu directinga wali sebo, sijja kwogerera abantu balala kubanga tubirabyeko n'embibiina ebinene gye biri ng'omwana akugamba nagenza okusaba naye munaye director tandi bulungi. Okitegeera? Kati tekibulayo kiri everywhere. Ba director oba kiri mu kuba nti bantu bakuŋŋaana nti bakulu na bakulu kuba tusinga kuba na bantu bakulu. Kati ekintu ekyo newankubadde etteeka libaawo naye bamaliriza olumu nga balimenye. Naye gwe director okoze otya kasita okikwasisa amaanyi kuba etteeka liba nti tetukkiriza bafumbo, nti oli oba naakwata ku mukyala we tewali ebyo, oba naakwata ku bbaawe tewali ebyo kubanga biba bya just temukkiriza couples mukyala kujja nga ayagala kuzanya mu GME nga mufumbo nga n'omwami mwali. Tujja kusanga badde ndowooza ekyo kyandibadde okay. Nedda nti kati tekijja kuba okay kubanga omwami n'omukyala tujja basanga tubateeka wamu tebasobola kuzanya kye twagala. Ate bw'obateekawo kijja kuyitirira. Kakati ng'olina kufuna omwami n'omugatta n'omulala abaako n'ekkomo n'akugirayo ekiri ky'oyagala. Kati ebiseera ebisinga kakibe kibiina ki tebatera kukkiriza bafumu mpozi nga bakuliridde emyaka kuba abo baba balabyeko teri kipya ky'oba ogenda mulaga. Kati aba used kati abo bo bakkirizibwa naye bano emyaka egyaffe egy'ekivubuka akyalaba atandika butandisi kakati nga gujja bagira ka relationship. Yes, olumu kayinza okuyitamu naye kasita atazireeta mu kibiina ne bikoma eri kubanga ife obuvunaanyizibwa obwaffe bwina we bukoma. Omuntu tuba naye ku kibiina ne mu project ne tuzitambuza bikomaawo. Kati bw'agenda eri ebweru asobola okweyagala ne munne azironga zitebiyingidde kibiina. Era bw'osanga nti biyingidde ekibiina awo ng'ogamba nti mutulabyeko wadde oli muzannyi mulungi naye tukutadde olw'obulungi bw'ekibiina. Nzijemu ekintu kimu. Esebo. Ngenda kukwana gundi kasita n'abanga sikyolesezza mu kibiina oba kasita munaabanga babosi bange temukitegedde nti nkwana gundi. Kakati kizibu nnyo ebintu by'omukwano bino bizibu ne bw'okola otya munaye kamala ne kayitamu era oba olyawo tosobola kukweka mukwano. Bannange simanyi kino ekintu baakikola batya naye kizibu nnyo okukweka omukwano. Olaba ne bwaba director n'agamba omwana tubeerewo nga twagalana naye nga byabubba era mugenda olaba akakeya gundi oyo kati nga mumanya nti gundi oyo alabika balimu ensonga mugenda okunoonyereza. Mukanya kulaba mu rehearsals naye tetakambuwalira gundi takyagambwako ogenda okunoonyereza nga ensonga y'emu. Kati so
ye bwe mba muwala nze sinze mbeddize eno nti nembegambira nti ndi kaninkinika director okisanga nti n'olumu abaana abawala nga bwobimanyi nti baagala amasapa asobola okutandika okugira ku banne bambi lusi kisobola okubaawo naye neweesanga kuba mpozi kati osobola okusanga nti director mwali ne mukyala we yamuleese kuba ebyo tubirabye nga mwebiri naye bano abeekwanya obwekwanyi kusomozebwa kuba kunene. Kale obugambo obusembayo tusiibule. Obugambo obusembayo nja kusooka neebaze ssebo, nja kusooka kwebaza ggwe ate ngatteko abalabi ba fake media muli bamaanyi nnyo. Omwami ono mwaba mufudde kyali, so temukoma okwo, mweyongere okumufollowinga. Ate nange kyensaba nti nga wewayogeddeko aliyo yenna ng'asobola okutubaako kyagatta ku GMA Films Production. Tuli bavubuka, oba oli mukadde ng'owandyagadde ozannyako naffe gye tuli, oba oli muvubuka gye tuli, twaniriza bannange jangu otwegatteko. Ayina sapoti yonna gye wandituwadde tujyaniriza mutima mulungi. Bannange mutufollowinge YouTube channel GMA Films Production. Kuba akadde bw'otakuba kadde mukama wange oba togenze kumanya tuleese ekipya kuba akadde jakanya kwemulugunyirize tebaleeta gundi mwakoma ku kinaye ng'ate ebipya tubisulayo. So bw'omala okusubscribinga kuba akadde ako obe ng'osobola okufuna notifications ezo nti kati baleese kano naye nga tubaagala nnyo bannange, tuli willing okuleeta ekyo kye mutusuubiramu. Tubaagala nnyo, mukama akuume atakuumira mpeera. Bannange right sigenda mukomyawo kusiibula abakulu bano kabamusiibulire basiibudde on his behalf, naye nga mwamulabye wali bwe twasookedde. Kale nange njagala okubeebaza okutambula naffe kuviira ddala wenatandikidde ensonga zino paka wano wengendo zikomekkereza. Njagala beebaza okusiiba abasiraamu, ekisiibo kikyagendera ddala mu maaso. Mwebale kusiiba, mbadde sinafuna mukisa kubeebaza. Ate ne bannaffe abakatoliki n'abagwa mu koweeri ya Christianity, nammwe mwebale kusiiba. Kansubire era musiibye ebyo byennyini bye muteekeddwa okusiiba. Sisuubirayo nti eryasiibye nti sukaali ate nga tomunywa, nti nnyama ate nga togirya, simanyi ndyamu supu. Osiibye enkoko ate okimanyi ogirya ku Easter na Christmas yokka. Nsuubira nti musiibye ebintu ebyo byennyini bye mukozesa mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Kale nange nsaba batakumira mpeera abankumire mu Mukama Katonda omulungi abanjagalire. Ssaabasajja Kabaka awangaale.